Buterevu nkwaniriza nate ku emboozi omanye eno titupapirayo era waliwo yaŋŋamba nti yagendera ddala n'afuna peeni n'atuula n'awandiika. Yoli yansindikira message n'agamba nti nze data ye namuguze. Mwe mumanyi kye mumanyi oba leero muleeta kyoba kinze data kwali. Data kwali. So wonna osinzidde okuba ng'olaba emikutu gyaffe gino okola kyamaanyi nnyo ate nabakusabusubira kusaba kikole kuba ekijja si muntu. Nagambye nti okuva twatandika series zaffe mwatuwadde amaanyi. Kojja abantu ne batuwa amaanyi. Naffe okulonda okwongera okusima. Olwo oluyimba lwe lumu kuzo ennyimba ezigenda okutambula kati ze tugenda okugenda nazo. Yes. Ekyomukisa omulungi oluyimba olwo lwagenda okufuluma 1988 89 awo 87 nali nkuba bivuga mu picking guitarist ne Festac. Kojja oluyimba mu byuma ndi omu ku bakubi abaakuba eŋŋoma kuba nze nali nkuba ŋŋoma. Nze nakuli nkuba jazz ezo z'owulira nze nzikuba. Era oluyimba olwo twalukuba na kiro wa Afrigo ekibuli twalukubira. Nali ndika ebiseera bye nali nsula Kansanga. Mwami Kasajja nampita nti olwaleero ateekwa okukuba ebivuga teyalabiseeko akuba ennankani eŋŋoma. Naye oba oliruddawo wasala amagezi otuuke wano ekibuli ekiro. Okuva wali Kansanga okujja ekibuli nga kinnyanguyira. Ekyo kusooka by then nali musirikale. Kojja oliko n'omusirikale? Naliko mu magye mu bujeekera nga twakatuuka. Gemaanyi g'oyogezaago nga twakatuuka wano. Tuganinga Kojja amaanyi agajjawa gayogeza waliko mu magye. Kati n'entambula ne waita yalinga kati bakyakuwa ka pensioni. Nze saabyagala kubeera mu magye. Bwe twatuuka wano ne mbivaamu. Era awo nali nkola kutegeka za kulaba ndi nsisigala mu magye kuba nali sigaagala nali njagala buyeekera waggwa. Twatuuka wano nga gavumenti gye twali tulwanyisa tujje evuddeko nali sirina kinsibayo. Waliko eno kati eriwo? Nali mu bayeekera abaalwana okuggyako gavumenti eyaliko. So si kweno eriko. Eno gavumenti eriko sigibeeranga muuko. Eno gavumenti abagirimu bonna b'amagye. Ate nze saabeerako w'amagye. Abantu kibatabula abantu bazibu nnyo abamu tebakitegeera. Era abamu ba confused. Anti kati gwolowooza nti buli asambye omupiira yasambirako ku national team. Bw'obeera mu UPDF olwo bw'oyingidde amagye. Bw'oba nga UPDF yali tennaba nakoma mu URA. NRA oba UFM oba FUNA oba FEDEM oba ani waba tonayingira magye. Amagye bwe gaatuuka wano ne gatongozebwa ne gafuuka ag'eggwanga ne lifuulibwa Uganda People's Defence Forces. Olwo liba lifuuse eggye lya ggwanga nga livudde muli obuyeekera. Kati nze saalinda kufuuka lijje lya ggwanga mateeka gandi nkugidde okuvaamu. Kati nze twali tukyali bayeekera nga nsobola okugenda nga bwe njagadde. Kojja Ekita Museveni akumanyi kati? Simanyi oba mmanyi naye era bwe tusinkana amanya nti oyo gwondi. Be bamu abajja abaali abavubuka embula kalebe. Kuba be twalina bonna baasense mukadda naye kasiri gwanga. Twakivumira n'atwokyayo. Nze nakugamba nze alina obuyinza mutya. Mukye mwandibadde mukimanyi nze alina obuyinza mukola ki? Wadde mutuba tumanyiganye nga ajja wali era anvaayo oyinza okulemerayo olw'okuba gwolowooza nti akumanyi. Bali abaana tebakumanyi ba myaka 28 27 3 bakukuba ne bagamba oyagala mukulembeza okuba nga mukola ki? Nze kati olw'okuba mmanyi obuyinza nvaayo. I understand. Kojja mumaze oli mulamu olwo yamagye obivuddemu. Bakuyita bagamba waye badde alina okuba bino taliiwo. Nzija ekiro wakwata bukwasi nasulako uniform yange nga nkwata nankani yange kasozi ngadde eri ku muzindaalo ng'akooka wakikaguzza okuba nti ye nitutandika tukuba twazimala ku ssaawa nga 6 nze bwalinga budde bwe buti nga tumaliriza olw'emisana nga matovu yali mu byuma yennyini papa moyo kujja mpaka ku experience y'okulimba oluddukwata ekibeera awo mu anti tewalwawo kyamagezi nnyo. Omuntu azze okuyimba oluyimba lwe aba alumanyi. Ekyokubiri abagenda okuba ebidongo owa rhythm abaagimanyi. Kati olw'okuba owa rhythm agimanyi bw'akuba rhythm n'enjiwulira nze agenda okukubana n'enkoona pedo ninnya pedo njirinyirako wansi wano. Ekyowulira kye
kati nze bwe kimayo okuvuga nentandika okukubira mu jazz ezinagwamu ng'ensa zandibadde ng'ensaasi. Kujiza you that much artistic kutuka kweli ese bintu mbimanyi era ababimanyi abamanyi nti mbimanyi babimanyi kuba nze ndi omu ku bantu abaludde nga tuli mu music kuva mu G7 nga ndi mu music kati nawalirizibwa ate nange okuyiga jazz era twalina omukubi bamuyitanga Sera Katende Sulaimani Katende nga ate alugira n'atamiira yanywa n'agaana okukola ng'alina entondo mpitirivu bwe yagaana okukola nze neetuulirawo mukama wange kasajja naŋŋama njangu okube ono aleeserala mu mugambi akite kojja okimanyize bulijjo ndowooza neebuuza n'okwebuuza bano abali mu kutegeka nga 31 Julayi ate akulaba akunyooma ate kojja bamwagaza ki kumbe oli waabwe wa munda gwe genda oleete Dani Mugula tonalabako Dani Mugula yeewunyo gye nabulira naki kabese batatu omulabanga naye katubene babalukaga bonna badde balaba bonna tubadde nabo mu music minister yennyini Nyombi Tembo Honorable Nyombi Tembo kuba kati ali mu justice nalaba kuyita mutabani wa Luntami anga amanyina muri we muti ayira nambuuza nti okyayimba ngedda nemugamba ni nice kyayimba naye music mumanyi neera nkyamuwandiika so kati kyekijjanga 31 tugenda kubeera n'ekivvulu mawuuno ekyabayimbi betuyita legendary singers abayimbi b'akadongo kamwa bonna ababaddewo ekumala ebbanga nga bategeera endongo naawunyako mpunye nagamba nti olukoba namba 6 terutuuse n'agiteekako okutubwati muli nagamba nti namba 3 lujja kuba kodi nfu abawala abayimbi abakooko kamala bonna Sheraton Garden wali bagenda okubanga ennaku z'omwezi 31 Julaayi Honorable Nyombi Tembo akipiseemu nnyo Honorable Nyombi Tembo akipiseemu nnyo ojja olabe ku Dani Mugula ojja olabe ku Mrs. Kisemakula Papa Moi ojja olabe ku Eriwa sorry ojja olabe ku mwami Matia Kakumirizi Matia Luyima olabe ku Sauda Batenda olabe ku Ndagire Joseph Nabitaka mama Misusera Segamwenge omulangira Segamwenge ojja kumulabako Misusera ajja kubeera omumbejja waliwo omumbejja n'amatovu Catherine ayimba oyo ayimba okwemanya muyitirivu nnyo abayimbi bona Rose Nakano ojja mulabako olabe ku bawala ku Sebali ojja kumulaba abayimbi bonna Fred Sebata Lord Fred Sebata ojja kulaba ennyimba ze wali toyirabangako wali mu Sheraton Gardens mukimanye nti music oyo bwagwa music abaweddewo era Honorable Nyombi Tembo yagamba nti ategekera kuza n'ennyimba waliwo ennyimba ze nali nnyimba ez'amaloboozi ne muyimirirawo abasajja n'abakazi ne muva ennyimba nga temuli ndongo temuli ki naye ng'owulira ng'endongo abaana ba kapera bye bakola nga bw'olaba abaana ab'egindi bwe bayimba ennyimba zaabwe ab'ebuddo ab'ekisoga abaana ba kisoga bwe bayimba ennyimba ezo aba Mitala Maria abaana b'e St Juliana abaana ba St Jonan nga babaze bayimba bwetyo nyimba bijja kubayo bwe bityo kojja music tumumanyi abamutendeka n'abamutegeka kojja nga tukomyewo wakasozi Livingstone gwenge yakolako naye production ono naddala nga mufumba oluyimba kyankizo kiki yalina okwawukana ku bayimbi abalala naddala wali eri mu studio wali mu kukwata oluyimba Kasozi yali muyimbi yali amanyi okuyiiya n'okutegeka show ng'agerengetanya nnyo mu kutegeka show ng'era bw'aba anaategeka oluyimba gama yali muwandiisi wa script 2 ng'awandiika script y'oluyimba ate n'awandiika ne script ya kyetuyita musical production obuzannyo obubeera mu ki era olaba yakawandiika kadrama ako keyateeka mu luyimba Mpanga wangi taata olwo Kasozi yakawandiika kakati yali abirina akinina nnyo kuba Kasozi yali muyimbi ekintu Misaki kyasinga banne ba generation ye kati Misaki naye alina ekintu kyekimu kati obwongo bwe yamuwa awandiika script y'oluyimba ate n'awandiika neya drama anaabeera muliki kati gwogenda okujja omukolera video nga gamba naye ekyo nandyagadde singa kibeerewo ekiti kyova olaba yalemererwa Misaki yalemererwa
okukola ne studios endala okumala ng'agenda akola bukozi n'akola eyiye mwasobolera whereby nti bw'aba alicoding asobola n'okugamba nti kino oluyimba olwo bw'oba oyagenda kukola naye ati wamu abeere bw'ati kuba ye kyayagala n'okumanya akimanyi. Very true. So Kasozi was that kind nga amanyi that drama newankubadde kale nga teyali tatuuka maloboozi kugatuuka bali banne bwe yali naye yalinamu ekyo ekyenkizo alikyate ekirala nti gundi bwe yajjire we yetandikidde yali egenda otunyumira ate bwe yafiira twali tujja kunyumirwa nnyo singa baali babaddewo nga bakyali basatu embiranye eyo aleese luno nange kandeete luno eyo tebanga bato yali mbiranye bato kirala luba lutalo nga mutadde wali ono buludde eno neono mu koona za njawulo naye bano bo baalina mbiranye ng'ono bw'aleeta olwaleero luno ng'agamba nti ngenda kuza omwezi 3 mu luno ndeeta luno oli ng'agamba nti nga 5 zigenda kuleeta luno kati nga kiwaliriza eyo competition yeyo twagifiirwa nnyo kuba kati wakyali bagiteekawo yandibadde agiteekawo kati gundi aliwo bw'omuyegazanya yekka kuba kati aliwo omu abaana gundi yegazanya yekka kati alina oluyimba lwe yaleese olwo ataakulaba linayo yaleese ataakulaba nennakalembe kiringa yaleese nnakalembe nabulwamaanyi okuzanya ng'oli muzannyo omu nga gwosinga mu kisaka tolaba nga bwe kyatiisizza buli bantu amawanga ga Afirika buli gwakwatako yatandise okukankana. I understand. Ghana kyeyakoze gundi kyeyakoze Morocco gundi kyeyakola luli Morocco gundi kyeyakoze Cape Verde batandise okutereba kama ekijja si muntu. So Kasozi yali muntu oyo ayiya yali ayagala nnyo embiranye ate yetinga n'emizannyo mu muyimba ze kati nga ate ayagala nnyo embiranye. Kojja oluyimba luno muka kitange biki lwasobola omutuusaako mu biseera yalukubira yafunamu sente yandoza yemu ku gundi ku album ze yafunamu sente wadde tezaatuuka za Dunia Weeraba naye nga yafunamu sente nnyingi nettutumu kubanga album eyo yajjirako ennyimba kwaliko nababi nalwo lwali lulungi nnyo nababi lwe lwali oluyimba olwakulembera ki olwakulembera album eyo. Kojja message ki enekusike eri mu luyimba luno ng'omulabi waffe owa 2002 ayinza okuba nga nibwawajuja tajja gitegeera gwe ogimusosooterera oluyimba olwo muka kitange yali agezaako kugamba bazadde nti bwe muba muzadde abaana mufunenga olunaku mubagatte mubakuŋŋaanye babeere wamu amanye nti ono mwana wa kitange ono mwana wa mmange tuzaalwanwa wamu ono mubbeere ono mwana wa kitange muleme kuba nti abantu batuuka okukola amawemukirano ne mubanga mutuuka oli n'ayagala n'akwana omuwala gye muba musisinkanye eyo kuba kali yagamaniza kale mbeera kibuli mbeera nandigenza okutambula ntuuka egindi ng'ate mwannyinaze mwagala nga gwe njagala kati olaba yali yalayira ye nga tayagala muntu waki wammamba ate kiyamba n'abawala okuba nti muyiga mulekerawo okwesibako amannya ago nti nze Rest nze Sharim nze Shamim nze Shadia nze Shaki temwagala kwogera nemugayitaga nnyimbe kati muligenda okuva mu lumbe ng'ogenda mu lumbe. I understand. Kubanga toyagala muntu amanya erinnya lyo ng'ate erinnya lyo limuyamba obutaagala muntu wa kika kye wa muziro gwe oba mwannyina oba muganda we naye ate gwe okweka tulibimanya ng'olwadde olumbe lukuyisizza nga tujja yendaga muntu yo nga tetugiraba nti bulijjo ono ye nansubuga ng'ate ayagala mubiru kati ebisinga okuswaza Kasozi yali yakigaana wadde baalinga bawogera mbu ab'emmamba baagala ye statement gye yali ayisaawo wano n'agamba nti kye yali agezaako kugamba nti muka kitaawe yamuliisa ennyama etayidde n'aba nti bwe baagenda okutuuka gye baalaga baagenda okutuukayo nga omukolo gw'okwanjula gye gwali nga alabayo maama we n'akoona ku katende nti owaayi abakulu nga batwagadde nnyo ne maama zze ti mwana wange dabayo ne bagundi bazze ng'alina baganda be nabo be yali amanyi nga bazze ti nabano besaayise nabo bazze agenda olala tebali ku sayidi nga bali ku sayidi ey'omugole omuwala ebizibu ebyo ekisigo ayitamu emukirano agoba mu emukirano gennyini era obuzibu ebyo tusaba Mukama Katonda abitubuuse era fuba nnyo okulaba nti bw'oba n'abaana bo bw'oba ne baganda bo mufune olunaku mukuŋŋaane mumanyagane
tuleme kutuuka ku kizibu ng'ekyo. Kojja oluyimba luno nakati we tujja mu mbeera zino eza bulijjo current situation ze tulimu lukyalina impact. Ate waliwo olowooza abantu lwaki bakola reunions ekibakozesa olwo oluyimba lukyabavuga. Tujja kumanyagana ngenda kuzomeza satulumu mwenna mujje muleta abaana n'abazzukulu mwenna mujje nabo buli alina abaana jangu nabo ekyo kye beewala. Abantu abamu ab'ebika ebimu abafamire ezimu bwe babayita mu kumanyagana temwagala genda muweereza ssente baba tebazeetaaga beetaaga nnyo presence yo. Ffe tujja kubeeranga wano nga tubagamba Sematimba Ibrahim abaana be bebaani olina abaana bameka nti nina abaana 18 nti leero omwaka guno oleeseko bameka nti abataano mbaleese nti abo babategedde abaana abo ne bw'oba nga ovudde mu nsi mukadde ako abafamire yo babeera babamanyi. Bwana wagundi bwe yajja nabwo waliwo ekizibu ekirala kiyinza okugwawo nga abaana abo ofudde nga tebaaliwo bababuulira taata waabwe yakolaki abaalina okukeera okujja bakanya bagamba nange oyo nno singa wammwe nga tebamulaba bamuziika wano kati abaana bagenda okujja okuyibwa ku malaalo ettaka nga babakuba munonaki abasezi bano simanyi muze kuyolako ttaka muze omanye ennaku zino abaana abavubuka abato beemanyiizizza ebyokuwuza omulaalo bagataddeko eddagala amalaalo galiko eddagala kati balowooza nti gwe byozza okukola. So abaana bo wewala bakuba embooko nga bazze ku kijja kyo okukusulako akataka. Abaana batwalenga mu mikolo naddala egy'ennyimbe ate kirungi nnyo teri kirungi nga kutwala baana ku mikolo egy'olumbe ekiro mu nsiisira gye bayita bwaddene ey'ekika ekyo. Abaana bamanya nnyo baganda baabwe bamanya nnyo bannyinaabwe basenga baabwe bamanya buli bamu bonna. Kojja abantu bangi bakuba ennyimba ennyimba ezo ne zibaako ebintu zibuna amawanga ne zibatambuza oluyimba lwa muka kitange Kasozi ono yafunako omukisa oluyimba luno oba odutambuzaako oba ebweru batambulako ezo ez'enjawulo batambula bagenda ne batambula ko gye batambudde naye olwokuba nti yagonda mangu teyafuna mukisa nga ate abantu bamaze okubategeera ennyo awo yali takyasobola kutambula naye nga yatambula era Kasozi yali omu kyensonga lwaki olaba nti akyamanyi abantu bakyamumanyi kuba supiri kwe yajjira yafa mangu naye abantu bakyamumanyi bakyamujjukira era lifespan ke yamala mu ndoogo ogwe lowooza yali akazaala bana yali yakazaala bana kuba basatu mwalimu Sematimba ne Diana benali mmanyiiko baireni nga bato awo ndaba emmamba webagattira era nga naye ambeeramu wano nga kati olwali mulimu abayimbi abaana abayimbi waliwo muto wange yali ayimba bamuyitanga mubiru kaligweramu eyo naye yanywa nayonooneka nga muwulira mu mutima wa kati omuntu ow'emmamba muwulira nga bw'aba ayimba mpulira nga muntu wange nnyo buli kyakola kyonna mpulira nga kyagala era nze ng'oli ayogera kwa Irene Namubiru nnyinza okufa obula omutuga naye nga sirina nekireka bulesi nengamba banagamba nze buli kimu nze nkibuukira nensirika nekinnumira omwo. Kojja oluyimba luno Kasozi bwe yalinga maybe katugeze omuntu oyimba oluyimba waliwo kyebayogedde kyebayita omudigido oba melody biri bitya mu luyimba luno ensengeka yali classic era wali obiwulira ekyokusooka yali audible. Yes. Okuba audible kwe kubanga bw'oli bw'ayimba ebigambo obiwulira. Ekyokubiri oluyimba lwalina accompaniment nnungi byebivuga okuba nti tebyabuutikira muyimbi. Ekyokusatu composition engeri gye baaluyiiyamu baaluyiiya bulungi nnyo yaluyiiya bulungi nnyo nga tetulina kye twongeramu wadde okugyamu. Ekyokuna omulamwa gwali mulungi nnyo. The theme of the song yali ku mulamwa era ekyokubiri tune yali nnungi nnyo. Tune yeetya lwe luyimba engeri gye lutambulamu.
da 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 baali lungi nnyo, tempo yali nnungi nnyo, okulaba buli kimu ekyagenderamu kyatambula bulungi nnyo. Ebivuga ne biba byangu byakuteekamu. Waliwo ennyimba ezikaluubiriza ng'ebivuga bikaluubirira okuteekamu bulungi nnyo ne lutambula bulungi nnyo, ate nga n'omuyimbi manyi omuyimbi bw'aba nga takuuma tempo nankani ntunnunsi nga takuuma ntunnunsi takubikika bivuga. Kati waliwo omuyimbi gwe twalina bamuyitanga Peter Baligidde, ye nga takuuma ntunnunsi naye nga mugenda mulonde bulire ayimba bwe mumulonda naye nga atagendera tera n'akikola bulungi. Kati ate waliwo omulala nga ye Katonda yamukola nga ye nnyimba ye ng'atandikira bweru wa ntunnunsi n'amalira bweru wa ntunnunsi, ne wabeera watandikira bweru w'entunnunsi n'amalira mu ntunnunsi mwenyini, ne wabeera watandikira mu ntunnunsi n'amalira bweru waayo. Kati buli omu ng'alina Katonda akuba ekiyitibwa jazz oba ow'eŋŋoma gw'olina okugenda ng'omulonda n'owalizimu n'owalizimu gita. Kyova olaba tubadde tukubisa omuyimbi omukugu Ssekidde ng'awo ye mukugu nnyo ne bw'oba yeekansa mu ekyo. Ssekidde ye kabaka nnyo, Ssaalongo Ssekidde. N'omulala mu kukuba rhythm yali omulungi ennyo by then ng'ayitibwa Amiri Sseŋŋendo, yali mukubi wa rhythm mulungi nnyo. Ng'ate Majanja naye mulungi nnyo mu kukuba ebivuga Majanja. So bwe babeera ku bigomu oba mu mativu. Kati naku zino waliwo omuvubuka akuba bulungi nnyo ebivuga bamuyita Mubiru. Mubiru Smart. Akuba bulungi nnyo ebivuga era bw'abeera ng'akuba yali ku bivuga omuyimbi yimba ng'oli free. I understand. Kojja nga tumaliriza episode eno mbadde nsaba ombuulireko inspiration y'oluyimba luno ku story. Yali mu real life oba yali true story? Yali true story. Yensonga lwaki yagamba nti nze edda nali nga nakirayira mulimu endagaano ze tukola ne tumala ne tuzisuula. Endagaano yagikola nga mu bulamu yeekolera mu mutima gwe tisiriyagala wammamba. Ekyamuluma ennyo kwe kubanga byagenda okukakana nga amwagadde. So most of these people bayimbanga ennyimba nga basinziira ku they were inspired by true stories. Yeah, true stories singa okuinspiring omuntu okola imagination. Nguuni nga ya imagination tetera kuwa nnyo kifaananyi. Kyova olaba abantu batendereza nnyo oluyimba ekiwuka ekyagwa mu ntamu kuba yali imagination. Nasobola ogipaakinga anti kati yebwe yali ayimba ekyo yasinziira ku ngeri gye yakugamba nti yaloota kati n'akunyumiza ekirooto bwe kyabadde kyonna. N'akugamba n'ekirooto kino nkinnyonnyodde n'akikunyonnyolera bulungi nnyo nga bwe yaloose ekiwuka ekyokugwa mu ntamu kiba kitegeeza nti Katonda yatonda omuntu nga yentamu. Entamu eyo nga mwetufumbira abantu bonna buli omu ayagala mukyala n'omukazi baagalana, mukyala n'omwami baagalana. Naye episode yeyo weeri ey'ekiwuka ekiri mutamu weeri nsaba tuwumbewumbe eno omulabi waffe asobole okutambulira mu layini entuufu. Kojja lwaki olukizizza mukakitange lwaki olusukulumiza ku lwa Duniya Weeraba nga tuwumbawumba? Anti Duniya Weeraba terwali luyimba lw'abantu, lwali lwa muntu. Lwali lwa muntu. Bwe yali aluyimba teyaluyimbira bantu balala balunyumirwe. Yali ababuulira nnaku gy'ayita mu kiringa oli bw'anaatuula n'akunyumiza omusajja nkuba omusajja bwe asama tagula mmere. Emboozi ye eba taginyumiza bantu, teba mboozi y'abantu, eba kulojja nnaku yo. Kasozi okuyimba oluyimba olwo yali alojja kimutuuseeko nga kyalojja. So mu Duniya Weeraba yabulwamu ogeneralizinga message ogiyingizaamu abantu abalala. Kati yali olaba oluyimba nga essaawa y'okuziika, essaawa y'omunaana n'essaawa y'okuziika. Zonna ennyimba ziri essaawa y'okuzaawa n'essaawa y'okuziika, za njawulo za mirundi ebiri, zonna za kafeero. Essaawa y'okuziika n'essaawa y'omunaana n'essaawa y'okuzaawa. Essaawa y'okuziika luli ku album Nvubuka Munnange. Essaawa y'okuziika, essaawa y'okuzaama, ez'okuzaawa, ey'okuzaawa lwafulumira ku nantabulirira. So Kasozi Livingstone okulemererwa okugeneralizinga message eno kyekyalemesa
dunia weraba okubeera nga maybe naye akyali concurrent oba yandibadde agenda atambula n'omulembe. Very true. Nga tubazi Walumbe Zaya. Kakati naye ante yafuna budde obwo kuba ennaku ye yali emotional nnyo. Bwe yali ayiyo luyimbo yali nga anyumya kimukwatako ekifa ku bulamu bwe bwennyini. Nawulidde mu layini zaawo nga wagamba gundi mundabira ne ekike mugambe nange abantu bano bekulekedde. Ate naye ekike naye yafa mangu nga oli yakafa. Kuba ekike ndoza teyaweza na myaka ebiri. Ate nga dedication yabbi yagiteekamu nkulabe benkulekedde bayise bulungi. Yali Hasani Kasule. Era twamuziikawo kyetotogolo bw'okyamira kyabadaaza n'oweta n'odda mundaawo. Awo okakana message naye tagifunyeko kabanga. Tuyinza okuba nga tuli balyazaamaanya obutakujjukiza bannaffe tutambula nabo omuli Focus Event Services wamu ne Focus Graphics and Branding banoonyeeko bakuwe ezo services singa obulungi. Genda ku TikTok Focus Event Services onoonye emikolo gye bakozeeko era ne services ze bakuwa mu buufu obwo. Bicycle Kick tugamba nti komyawo amanyi gannyinimu era obeere gumite ng'ennaku zino njogera bwegamba ate era weewale okubeera mu World Cup gwe tulimu ekiseera kino ng'omukyala ataakunoonya bunoonya. Wefudde olaba match ku match. Bw'olinda n'ogw'essaawa 10 kubanga otya eka ajja kugamba nti ate TV yo mu kisenge enyuma nnyo. Olemedde mu ddiiro so mu match ku match eggwako. Oliweterawo ne bw'ova ku y'ennya n'olaba ey'omusanvu n'olinda n'ey'ekkumi. Naye ng'ekikutiisa okimanyi bulungi mu kisenge ajja kutawaanya ng'ate tosobola kutambula kutuuka Lungujja. Kojja abantu bawe ennamba. Ennamba eri 0752 432 0752 432. Abantu mwenna nabagambye nti abantu naddala bali mu Middle East ennyonyi ze zikyaleesemu obuzibu kubanga abantu abeeyo bo batidde nnyo Ebola n'olwekyo tebakkiriza kintu kive eno kyonna. N'abantu abali mu America babadde nga wabaddewo nga bwemumanyi ekiriyo kati tebamala tekyali flights zigendayo nnyo olw'ensonga nti basinziira ogenda kulaba mupiira nti nedda ate kikya mugira mutulyeka. So naye ebintu byammwe nga biri mu kkubo bijja. Ojja nyongera okujjukiza nti Bicycle Kick talina waatatuuka wonna mu ggwanga wooli tumukutuusaako. Otherwise obadde mulayi mulungi okuva gye twatandikidde tusinkane mu episode ezijja mu maaso awo tugenda geraageranya ennyimba ensukkulumu ez'akafeero era episode nambo jjagiraba ate era wamu n'oluyimba lwa ennyimba z'abasudde tusukkulumyemu lumu tukuwa ebyafaayo nga tukuwadde oluyimba luno olwa Kasozi Livingstone. Nze Ade Wilberforce Ekimemyanya bali neko Jaka Gato tusinkane mu video ezijja mu maaso awo. For now, bye bye.